muli gye muli kale nno mbakulisaayo yonna yonna gye mutambulidde olunaku olwaleero kati suubire nti buli kimu kitambudde bulungi ate nga nammwe bwe mutyo muli bulungi gitambudde gitya gigenda zitya wetulinnya obutereevu okuba nga tubatuusaako amawulire ag'enjawulo munongeffe buliko natusikayo era netugamba nti waawo tugakutuuseeko otegeere biki ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Oyo omukyala amanyiddwa nga Honorable Ruth Nankabirwa. Omukyala oyo abamutukuze tumulaba ng'ali mu byobufuzi era paka essaawa ya kakati ekintu akyekuumiddemu nnyo era essaawa eno wenjogerera era minisita Mulamba yeetoolodde mu ministerial posts waneno mu ggwanga Uganda bamukyusa mweno bamuteeka mweno essaawa eno wenjogerera ye Minister of Energy waneno mu ggwanga Uganda. So olunaku olwaleero asobodde okuba nga interactingako n'abaana b'essomero lya Mount St Mary's Namagunga era abasibiridde Entanda ennungi ennyo nonno bano bali mu program gye bayita Women in Energy Schools Outreach Program gye baliko program essaawa eno kwe bali nga batambula mu masomero naye mu bigambo byayogedde n'abaana b'obuwala bano oba n'abaana bano bagambye nti weewaawo nti waliwo ekifaananyi ekiri mu bantu ne balowooza nti ubeera mu politics ng'oyina that political power, you have that political big position nti abantu balina ekifaananyi kye babalabiramu nti tebafumbirwa kale tebawangaala mu bufumbo nti bo babeeraawo just oluusi abamu just kuzaala baana n'ozaala abaana omuzadde mwoli nti babalaba nti tebabeera abangi nti kale waliwo engeri gye baviewingamu nti si bakyala bakufumbirwa nti si bakyala ng'abakyala abalala nti anaabeera mu maka nti arespectinga omwami we kikyabagambye nti kya bulimba era si bwe kityo abagambye nti despite the fact that baholding these big political positions babakuuma ate ogenda okwesanga ng'oluusi omwami yeetabirinamu ebya politics talina position yonna osanga abamu abakyala abo balaba abamu balina n'abaami baabwe tebalina mirimu gya gavumenti naye abagambye nti omukyala yenna kiwukakatako okubeera omwewombeefu bw'oba nga oli mufumbo despite the fact nti oba omwami wo zero income ana oba omwami wo omusinga ebitiibwa oba kyagambye nti ye aludde mu kazannyo kana ka politics era aluddemu nga abeera n'ebifo ebinene bwe bityo nga wenkugambye nti munnange abyetooloolamu bamukyusa mu minisitule eno ne bamuteeka mu ndala bamukyusa mu eno kwegamba abiruddemu naye abagambye nti nze mpangaalidde mu bufumbo nze gwe mulaba ono ndi mukyala mufumbo am a married woman era abagambye nti nze nnyina abaana 7 era abaana 7 abo balina taata waabwe omu abagambye nti despite the fact nti tuba tutambula oli eno ozunga oli eno nti naye akadde akatini ke tufunawo ne famire zaffe tetunyweza obufumbo bwaffe ate era we tutuuka ewaka ebitiibwa tubitiikula ne tubiteeka wali eno ofulumya emmotoka babadde bakuyaayaniraho nalebo biki nti ebyo bikomawa oba bikoma ku geeti oba bikoma nga oyingira mulyango nti wotuuka mu nnyumba ebyo ebitiibwa obitiikula n'obeera maama n'obeera mukyala ewaka kinotandika kubanga okola ekyetaagisa omukyala yenna kukola mu maka ge so abantu balimu kuviewinga ebintu ebyo nti bo engeri gye balina powers balina ebifo by'amaanyi abamu nti si bafumbo nti agambye nti weewaawo abamu si bafumbo naye wabaawo ensonga lwaki sigamba nti si bafumbo lwakuba balina positions nnene nti nedda si kyo nti oluusi wabaawo ebigaana wabaawo naye nti nabo waliwo abali mu maka gaabwe nga bafumbo nga baludde n'abaami baabwe abaami nga tebalina kye bali nga tebalina nkugambye nga tebalina yadde they are not even else one chairpersons ku kyalo okitegeera naye nga baludde n'abakyala baabwe abagambye nti kisinzirira engeri gye beekwatamu bona mu maka gaabwe ebitiibwa babireka eri nti we bayingira amaka ne babeera bamaama ne babeera baki nti ne bamanya obufumbo bwabwe nga we buli ate mbu n'abaami baabwe ne babategeera abaami mwe babategeera ne bategeera abakyala baabwe emirimu gye bakola era ne babanga kutegeragana agambye bo bawangadde ate bambi juzi twalaba wano
n'omugenzi Cecily Ogwal naye we baali bamwogerako nti maama oyo essaawa eno yatuva ku maaso nti awangaalidde mu bufumbo era yagenda okufa omwami we ng'akyaliwo n'abaana baabwe batuuse okukula ne babasomesa era kati nabo balina positions nnene mu bifo eby'enjawulo gye basaavinga nga ye omugenzi yali mufumbo nga tewabangawo saga yonna nti owulire ki oba kino oba kino. So nti ebyo bye bimu ebintu ku ebyo byagambye nti omwana wa Bobuwala alina okuba nga ate okula ng'omanya nti niwe nsoma niwe nkola ki we mba nfumbiddwa mwami wange nyina omukwata bulungi ate era nina okumanya nti niwe mbanga oba nyingidde politics nti politics si ye buli kimu nti ajja kukumalamu otuuke olinyirire omwami wo ku mutwe lwakuba bakuwadde ekya minisita kati gwe bakulinda olina ababodyguard biki ye talina kyali agambye nti nedda ebyo birina okukomenkereza eno gy'obeera naye bw'otuuka ewaka ebitiibwa byonna obitiikule wali. Abamu abo bafumba n'okufumba, abamu betulaba abo bayingira n'ebiyungu ne bafumba nesika kugamba nti they cannot afford okusasula omukozi gwayagala n'amufumbira nedda. Bamu baprefaringa omuntu kweyingirira muki mufumbiro n'afumbira mwami we. So mwayogera ekyo munanga bagambye nti bannaye bino ebintu si bya kudaala oba nti kola ki nti naye nga balina engeri public gye tuviewingamu ffe abakyala nti abali mu politics. Abamu batulaba nga balina emitwe eminene ani anaawasa oyo nti naye nedda si bwe kityo. Era agambye nti nze okuvaayo ku kyogerako si kwepanga nti naye mba mbayigiriza just nti mutuyigireko in case mu maaso eyo bwe mufuuka kino kye tuli tubeere ki ekyokulabirako. Gamba nange njagala kubanga minisita gundi akoze emyaka n'emyaka ali mu different ministerial posts naye era n'asigala n'omwami we nga ye mwami oyo yekka gwe yafumbirwa ye taata w'abaana be tazaalangako wabbali tomuwuliddeko mu ssaga nti ate biki nti ebyo bye tukola ki nti ebyo bye bintu omwana w'obuwala ebyalina okuba ng'ayiga ate nga yegendereza mu bulamu bw'ensi eno. Munnange emesegi ebadde nnungi nnyo era nga kyakuyigirako nnyo. Ebyo nno byayogeddeko si bya bulimba. Abantu there's a way society passive abantu abo abalina position ng'ezo bwe zityo abantu abamu baba bagamba nti abo gwanaamusobola oyo gwonaamusobola naye nga bambi nabo basoboka kubanga tebalina buzibu bantu nga ffe guli just mulimo. So ekyo nno atuwadde ekyokuyiga n'abalala nti bayigire okwo. Yes, munnange we bubadde bubaka bulungi nnyo. Omukulu Honorable Ruth Nankabirwa nga ye Minister wa Energy bw'asobodde olunaku olwaleero okuba nga alekera abaana b'essomero ba St. Mount Mary's ewali Namagunga bw'atyo bw'asobodde okuba nga balekera. Musigale naffe tukyalina amawulire mangi nnyo era mbagamba nti temuvaawo tukyali wamu tukomawo.